olwaleero bannaye kyemwayagaliza embazi kibuyaga asudde abasajja batamanyi kwambula buleega batamanyi kwambaza buleega olwaleero njagala otuula okukalire nakugamba wano tugenda yiga ebintu bingi nnyo ku Mabirizi Herbal Products twagala tulabe engeri omusajja gyayambulamu omukyala akalega gyamwambazaamu mulekerawo tulekerera bannaye mutulekerera nnyo ne twesiba obuleega ne tukola ki noononya sikaali leero tugenda kwambaza eriya sikaali eyambaza mukabosi we akaleega namwegomberayo namuzinirayo naye olwaleero saagala kituuke kuweewo olwaleero tugenda kwambaza vidiyo ejja tugenda kwambula leero katusooke na kwambaza tuyinza okuba tubuusa siteepu naye leero tugenda kukola ki tugenda kwambaza kaleega bampita bone one more time tubaniriza ku Mabirizi Herbal Products subscribinga era nga likinga video zaffe osharingire ne banno onako lwaleero tugenda kwambaza kaleega vidiyo ejja ali ku YouTube channel eno olunaku olwaleero gisharingire muno tugenda kwambaza kaleega vidiyo eddako tugenda kwambula kaleega so n'olwensonga ate vidiyo eddako ogenda bakwiramu bakuli ngoba waliwo vidiyo eddako ya bakuli by the way abasajja yaman so n'olwensonga eyo kigenda kubeera kyasasagge nnyo yaman kakati olunaku olwaleero ngenda kubayigiriza engeri gye bambaza akaleega naye nga sinaba kusooka kubayigiriza engeri gye bambaza akaleega ngenda kusooka mbayigirize basajja bannange engeri gye bambulamu engeri gye bapasulamu akaleega kaneeno abamu tupapa nnyo nga tuli mu nsonga eri simanyi n'okutula akaleega bano obuleega bano nabo sebo abakyala bano beewaayo okubugula so wabanga oli mu nsonga eri nga opapa by the way n'abasajja bambi ababinula obuleega ebbere n'olinuna nga akaleega kali eno waggulu olisuula bambi musuula amabeere temututtira nnyo bannange bw'akaleega ssebo n'okazze eno waggulu olw'okuba oyagala kuyonka bbeere lyo nedda bambi pasula bulungi nnyo akaleega kaneeno akaleega kano omukyala waba akambadde mu mugongo gwegira kyuka tulabe lwakuba ngenda kikolako nensi kati bino bigenda kujja byonna sigala ngolaba YouTube channel eno okitegeera akaleega kano okalaba kabeerawe kati mu mugongo so omwami okagira mu bugizi wooti ekyo kitegeera onyiga bunyizi wooti mu side akaleega kano ne kaba kasobola okweta kati olwaleero tugenda kuyiga engeri gye bambazaamu akaleega yaman jangu tula wano wooti yaman kakati olunaku olwaleero ngenda kwambaza mukyalo ono kaleega ebyaddala ngenda mwambaza kaleega senga kyenkola gyekiri oba nedda gwalaba kyenkola gyekiri naye oli kafulu kwata ku bbere gwennyabo teweekwatako nze ayambaza makisi bagenda kumpa okitegeera n'okamwambaza bulungi nnyo ebbeere lino naye omuweweetako mpola noweweeta ku mukyala obeera nga amukola kamasaaji mpola ebbeere bayibawe n'abasajja abatamanyi nkwata ya bbeere ebbeere tebalikwata eno waggulu ebbeere balikwata baliva wansi tulasobola okubeera nga lidda bulungi nnyo okitegeera kati ebbeere lino kati olaba okwata ebbeere lino liri munda next time sigala ku YouTube channel eno ngenda engoye tezijja kubeerako ekyo kitegeera tezijja kubeerako kati ngenda kubalaga engeri gye bakambula ku luno nga tuli bodde n'olwensonga eyo nkusuubiza vidiyo eno ogenda kugiraba kwata ebbeere lino bulungi nnyo olisitule bulungi olabe nti omukyala nga akaleega wakeeyambaza nawe omwami wogenda okambaza bulungi nnyo okitegeera so n'olwensonga eno waliyo akantu emabega eno osike bulungi nnyo kabenga akaleega katuuka bulungi nnyo omukyala ono so n'olwensonga eno olwaleero tuyize engeri gye bambaza akaleega tugenda kuyiga engeri gye bakambula okitegeera sigala ku YouTube channel eno Mabirizi Herbal Products ebirungi bingi ebipya bingi n'olwensonga eyo subscribinga likinga followinga Mabirizi Herbal Products ate ng'eddagala weeriri mukyala mukalu tomalaako musajja because of na skin embi bandekawo onoonya mukyala onoonya musajja siwooma by the way abakyala batawoomerako ddala wamuzinako
tomumpulye kweyo test olesi omukyala atawooma tuula wanino mukwano tumaze okwambala akale kati omukyala atawooma kyekibanga okulya emmere ya muwogo nga tobadde mu bwetaavu bwayo wali oddeko muwogo omuwuta naye n'ogamba wange kamale galya olwokuba onzibikira ekituli oba olusenjala ekuluma omukyala atawooma mugerageranya ku muwogo omuwuta ng'amukuwadde omwagalane bwatuka kusokwe gamba abakyala batawooma gye bali naye nga woba towooma osobola okuwooma omukyala osobola okuwooma jangu okime eddagala wasenga mabirizi owoome abatalina mikisa simanyi gwalina olutwe jangu wejjeko olutwe wasirana buyakuzina afa bufi yaman so n'olwensonga eyo jangu bambi basajja tolina maanyi agakatonda mugulu togenda kuddamu kaba nti tolina maanyi nze ndi mubi so n'olwensonga eyo nze ndi mubi nnyo senga soma enamba ey'essimu 07073737 077373695 kwoba oyita okubeera nga otuusa ensonga zo owaaba ensonga zo ew'omulamuzi ate azikoleko bulungi nnyo ogenda ate bakole ki bakusiime busiimi tusangibwa Mulago ku 2 opposite ne church ya Kakande mubeere bulungi mweraba yaman